Munange ye omukulu Kabata avuddeyo n'atabukira bubi nnyo Ssenga Acid. Lwa Ssenga Acid kuvaayo n'avuma Mama Fiina naye nga byonna byavudde ku musango gwa Hajati Zuula. Ngenda kuba mbibawa mu maaso awo mu bujjuvu naye nga tannaba subscribinga mukwano nkusaba soko subscribinge waneeno ku Mayan K News, liking eno video, sharing, commenting, ateekako notification bell ako akadde wentekayo video obeerenga togisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo akensiso kyemukola kyakabinya baddiya era mbasaba ate mujangu okwo bamikwano. Munange omwami Kabata yavuddeyo n'atabukira Ssenga Acid bubi nnyo lwa Ssenga Acid kuvaayo n'avuma n'awemula Mama Fiina ne full figure. Mujjukire Ssenga Acid emabegako yavuddeyo ku live emu ku TikTok Munange n'ayogera agagamba aganene ng'awemula nga wavuma ne Mama Fiina lwa Mama Fiina kubeera ku saidi ya Haji. Ate mujjukire Haji obamuwa beero, Mama Fiina yasanyuka nnyo n'azina amazina n'abuukabuuka nga musanyufu nnyo. Mujjukire guno eno omusaaga abantu bangi balina saidi zaabwe, abamu bali saidi Haji abalala bali tiimu Hajati, abantu beeyawulamu awo. So Munange ye Mama Fiina ali ku saidi ya Haji era yabadde nga tiimu Haji kuva dda. So Munange ono ye Ssenga Acid ye ali tiimu Hajati. So Munange yavuddeyo awo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ku Mama Fiina n'amuvuma n'amuwemula. Munange omukazi yabadde akubawo gali agagamba aganene gennyini nga mugamanyi agawemula Mama Fiina wamuvuma namugamba naye alina abaana yandibadde musanyufu singa omwana we gwe baakwata. Yayogedde bingi nnyo. So Munange Kabata yavuddeyo n'amugamba mbuno Ssenga Acid ekyo kye yakoze kibi nnyo. Mujjukire Kabata akola nnyo lives awo ku TikTok ate afuna abantu bangi abaziraba era ebiseera ebisinga akyaza n'oyo Ssenga Acid kwezo lives ze. So Munange yavuddeyo n'amugamba okusinziira kwekyo kye yakoze okuvaayo okuvuma Mama Fiina butagenda kubanga addamu nga mukyaza ne ku live ze. Ekyo kye kibonerezo kye yamuwadde bwekubanga ekintu kye yakoze kibi nnyo okuvuma n'okuwemula Mama Fiina. So bamikwano kambeere nga mmuteerako kaniino ka video ka Kabata muwulire ng'anenya Ssenga Acid naye ebyo ebya Ssenga Acid Munange bibateerako wano kuba ebigambo byabadde binene nnyo. Omukyala yawemudde yayogedde gali agagamba aganene gennyini. So kambeere nga mbateerako ka video ka Kabata mumuwulire Munange byayogedde. Saba mikwano video eno mubeere bulungi mweraba. Tugwa ukitegedde mukuba Ssenga Acid wakoze ensobi nnene nnyo okuvuma Mama Fiina. Mama Fiina mwesonyiwe, Ssenga Acid weesonyiwe Mama Fiina. Line pesa kyamuli okutteko weesonyiwe Mama Fiina. Omukazi mumuleke bana Mama Fiina mumwesonyiwe. Omukazi tabaliiko, omukazi tagenda kubavuma, omukazi yeekolera bintu, omukazi yakola dda ssente ze. Eno TikTok agijjako just for vibe. Mama Fiina mukazi mugagga nnyo. Ate njagala omanyi Mama Fiina atulaga bitwagala kulaba, alina byatatulaga. Mama Fiina atulaga bitwagala kulaba n'amaaso gaffe, alina obulamu bwatatulaga obuzibu ennyo. Bumwagala mulabeko mubaluwira iti Ssenga Acid oba muba temulina byakwogera bantu mmwe, oba muba temulina byakwogera. Era ezo ebiseera ebisinga ondaba zikasamba nga sina bengenda kwogera ku zino live sijja mbeerayo nenneebaka. Bwemba nga sina story kwengenda tandikira kwogera nammwe nga neebaka wootulo basooka nengamba ngenda kwogera biki ku live. Sina mulamwa leero, sina kyengenda kutandikira ku kanneebaka nenneebaka wootulo. Eriyo bali abantu abalowooza nti buli lunaku balina okubeera ku live. Eriyo abantu abalowooza nti buli lunaku balina okubeera ku internet nti bwe balina okwogera. Kibula mulusi bakola ensobi ne batomera. Biba teba madubale bakolanga ensobi ne batomera.
Madubalo kakana batunda bamuwadde sente abavumye abalangidde n'atuka ekisira n'afuna ebizibu nga terina omu asobola muyimirirawo Madubala kwagala kubeera ku internet buli lunaku buli ssaawa bakulabe kati Madubala anoonya muntu amuyimirira abuze anoonya omuntu amuweerayo sente bamweyimirire bafuna eroya abuze terina omu